enkya ya leero embuga enkulu ku Bulange Mmengo ewuumye. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde atikkula oluwalo okuva mu masaza ga nnyinimu omubadde Kyaddondo ssaako ne Ssingo. Muno mubaddemu abavubuka wamu n'abaana b'amasomero abazze mu bungi okukiika embuga omubadde n'okugula zi satifikeeti. Nsaba abayizi bonna bayimirire bakuubireko abayizi bonna. Mu mbeera eno abaana b'amasomero omubadde Kirinnya Stars Junior School nga bayita mu nnyimba wamu n'ebitontome baloopedde Katikkiro ensonga ez'enjawulo ssaako n'ebizibu bye basanga mu masomero nti n'okwogera ennimi zaabwe ennansi gwafuuka musango muloope. Okwogera Oluganda ne gufuuka musango ogwannaggomola guli oguleesa n'abakessi sya. Okwogera Oluganda ssebo nno musango ne mu ssemateeka baguyita vanachula. Okukusanga ssebo ng'oyogera Oluganda bakuvunaana vanachula. Mu bubaka bwe ng'ayogerako eri abavubuka abakalaatidde okubeera ng'abayiiya n'okukola ennyo kubanga obuvubuka kitegeeza kukola. Sebo ne bannyabo nga nsoosowaza abavubuka naye nammwe abakulu nga mbagambiramu okugoba obwavu kitandikira ku muntu ssekinnoomu era omuntu ssekinnoomu ateekwa okulaba emikisa egimwetoolodde. Mu mbaliriro eno twagala abavubuka ba Buganda bawunyirize emikisa bagiwunyirize. Kabaka atulaga emikisa tugiwunyiriza erimu n'okwezimba ebirungi olina kubyegomba ng'oli muvubuka. Toyinza kwegomba birungi ng'okaddiye. Bajja kugamba nti olina amampaati ng'omukadde yeegolola gy'obeera nti anaawanvuwa. Bayinza n'okukulangira bino bagamba ebyakaweereege ng'edda ly'obukulu. Abaana baakulema okuzaala ng'oli muvubuka kaakati ogudde embugubugu oyagala kuzaala baana. Kye baali bategeeza nti ebintu birina kukolebwa mu budde obutuufu era obudde obw'ekivubuka ye ntandikwa gwe musingi okuzimbirwa ebirala byonna. Kamalabyonna abakubiriza okutemanga empenda ezirwanyisa ebibasoomooza so si kubika ababukaabi. Kambawo ekyokulabirako eky'ensonga etulese wano ey'oluwalo. Tetukuŋŋaanya musolo. Kati Kabaka bwampita mu lubiri mukama wange Ssaabasajja Kabaka amasannyalaze baagasazeeko anti tetulina ssente. Ssaabasajja n'amazzi baagaggyeko mukama wange Ssaabasajja ne Bulange sobola kugisiiga. Naye bw'oyiiya ng'oyita ab'Essingo ng'oyita ab'Ekiboga ng'oyita abaawa nga bakuwa ssente ng'osiiga Bulange. Twagala bakulembeze batubuulira bibasoomooza. Nababuuza wano yali mwami omu n'ankaabirira ebisoomooza ne mugamba nkubuulireko kimu kya 10 ku byange ebinsoomooza. Ononsalira magezi ki gwambuulira ebibyo oli mugombolola. Nze ndi ku Bwakabaka bwonna nyina ne Uganda ngitwaliramu. Kati ngove egini mugombola ngombulire ebikusoomooza nkubuulire eby'Obwakabaka onoobyetikka oba namubuuza oyagala Kabaka buli lwampita mubuulire ebinsoomooza yaga nti ono naleeta waaki ono. Bw'atuuse ku nsonga y'okusoma abalagidde bave mu birooto by'abataasoma naye nga bagagga mbu simanyi tetwasoma naye weetuli kubanga omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Bw'oyita ebigezo lyerimu ku ddaala erikwongerayo mu bulamu. Temukkiriza mu abaana abali wano omuntu abagamba mbu ebyokusoma tebirimu mugaso kubanga Mark Zuckerberg wa Facebook teyasoma. Temukkiriza omuntu abagamba nti Sudiiri ayina degree mmeka nga mugagga. Oli bw'akikugamba mubuuze nti Basudiiri mu Uganda balimu bameka.
oli waganti Sudiri talina degree naye mugagga mubuuze nti mu Uganda ba Sudiri tuwezaamu 10 Katonda anakubikako akasubi obeerenga Sudiri atagenda nnyo mu ssomero n'agaggawala lwaki ozanyisa Katonda Mark Zuckerberg bali bameka mu nsi Mukwata Ddamula akunze abavubuka okwenyigiranga mu nteekateeka za Buganda naddala ez'obulimi. Abavubuka bayingire mu nteekateeka z'Obwakabaka ez'okwekulaakulanya. Tugambe okulima emmwanyi, okulima ebitooke. Nabadde mu ssomero Egombe ne ŋŋamba omwana gwe toyagala kuliva mulimi wa mmwanyi abaana bonna ne baseka. Ndowooza bwe mbuulira aba King's College nti okulima emmwanyi kulimu ssente nabo bayinza okunsekerera. Nsisinkana abalimi omulimi nanga nafunye milioni 2 babiŋŋamba Mukama nafunye milioni 2 mu mmwanyi nasanze yafunye milioni 3 mu mmwanyi sizoni ewedde 3 Wano wasinzidde n'ayambalira abazadde abaleka abaana baabwe okugenda ku masomero nga tebalina ngatto. Kino kiddiridde okugenda e Butemba mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Essingo abaana ne bajja okumuyimbira nga bali mu bigere wabula ng'abaana be bamu bano olwaleero balabiseeko embuga mu maaso ge ne bamuyimbira nga batonnya mmooli. Abamu ku beetabye ku mukolo guno okubadde Mathias Ssenkubuge ono nga munnabyanjigiriza agamba nti abavubuka baakyawa okubuulirirwa so nga akyawa okubuulirirwa akyawa okumanya. Abavubuka tebeetanidde kubuulirirwa oba tebaagala kubuulirirwa. Mu buteetanirwa kubuulirirwa ne beesanga ebibatutte biki bingi. Abavubuka bangi batutte obubaka bwonna obuva mu bantu abo abakulu betwalirowoozezza nti babongerako ne balowooza nti obubaka bukadde nnyo oba bibogera tebibagasa. Ssenkubuge agamba nti abavubuka okwagala ebyamangu nako kabaate. Abavubuka baagadde ebyamangu oba okufuna amangu. Kali mu kufuna amangu ne beesanga nti ebintu byonna ebyetaagisa okukola ennyo tebabyagala. Rita Ntulume ono nga mukugu era yeebuuzibwako ku by'ensoma by'abaana abato alambuludde ku nneeyisa y'omwana omuwala avubuse. Ekisookera ddala kasita tuwulira ekigambo obuwala kitegeeza muzadde, kitegeeza maama. N'olwekyo nze awo we nnaasinziira ne ŋŋamba nti omwana ow'obuwala yandyeyisizza bulungi nno ddala, yandibadde kyakulabirako kubanga ye maama w'eggwanga addako. Ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka. Omuvubuka kitegeeza nti aba avudde wali mu early stages, early childhood, naddaawo ng'ate agenda kuddako okubeera maama. N'olwekyo omuvubuka yenna alina okumanya nti ate waliyo abalala abamutunuulidde maama ne yeeyisa obulungi. Enkola ya Luwalo Lwange ly'erimu ku makubo Buganda mweyita okunoonya ensimbi eziyimirizaawo Obwakabaka wamu n'emirimu gya Buganda okutambula kinnawadda era nga n'oluwalo lwaleero luvuddemu ensimbi eziwerera ddala obukadde 74,800 ng'eggombolola esinze ebadde ya Ssaabaddukira okuva e Kyaddondo. Naalongo Nakyeyune Rosie yakusakidde emboozi eno ku lwa Promise TV alipoota leero. Onye